Yes, aba NRM batabuse si papa wetwogerera alumbye ofisi ya Bobi Wine nabwe kityo anakuba amasasi era nga omuntu omu yakubiddwa amasasi si papa yefudde ekizibu mu kibuga Kampala naye nga ate era tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikidwa nga Uganda mu Kamoli amanyaniro bosi Pampita Ntambi Kimso the number one rich boy Maksudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribing gwe ya subscribing edda nawe otanaba kuba nti osubscribing ngamba kyekiseera obeere nti osubscribing now waliwo socialite kamiliyoni gwatera okuyita City Bagla Orim Charles aka Sipapa y'omu ku bavubuka abayaye abali mu kibuga Kampala era nga mu group ya Sipapa sijja kubamenya balala naye nga Sipapa y'omu ku bavubuka abayaye abali mu kibuga Kampala abeyita badoni asono lwekyo Sipapa enaku zino ali mu NRM yava mu kyaliwe amanyikidwa nga Bobi Wine enaku zino akolera President Museveni era nga Sipapa akozesa amaanyi mangi akozesa amaanyi mayitirivu bwe twogerera Sipapa yagenze ku ofisi ya Bobi Wine Kamocha n'atandika okuba nti akuba abantu amasasi akubye amasasi ku gate n'akubayo n'omuntu omu amasasi era nga atwagala kutuusaako effujjo lya Sipapa angamba nti Uganda ne Uganda police n'abantu abali mu authority mugezeeko okuba nti mukuuma abantu ba bulijjo temuwa abantu batali professional mundu Sipapa nawe weekomeko because eno Uganda gyozanyiramu twalaba daffa abakabi tulabye abakabi kuva ku musajja kyoli musajja yali yaganagulako Jobaita Leeds United musajja oyo tulabye babasajja balaba waliwo gayo ye yagenda nga yatambulanga ne briefcase za sente yasula ku Sheraton okumala emyaka 2 okitegeera tulabye abagagga mu nsi Sipapa sono lwekyo Sipapa kineza ku fujjo lyo Sipapa ebyokutambula n'emundu n'okuba abantu amasasi si kirungi tugenda kutuusaako wano omusajja mukulu amanyikidwa nga Sipapa ng'akuba abantu amasasi ku ofisi ya Bobi Wine tulabye no Bianli ng'akaaba amaziga sono lwekyo ngenda asaba producer wange osooke olete video ino ogirage okuba then tukomewo mpola mpola omwana wakonda mukesa sikimuchana tetumanyo bana plano terera ageze budwaliro sawa zino naye abantu basipa baba badde azene tumukulire kubo bwe tumukulire kubo lyasaze okola byayagala okitegeera Sipapa ya sawa zino Sipapa ya damuzira babasuuzi bana lero ndayogera sawa zino police bana bagisazeeko bagamba bagala bali babulire chechi bakubiriza Sipapa siwa people power akomesa sike bakuba nga bagala okukola ko bibakula Sipapa ategeera okubana lero Sipapa amasasi kutalina nenga adepa final abo kujo abo talo gendao kino kyekituli Sipapa mwakubya amasasi awo esasi welibise bagadde okuta omuntu bagadde okuta omuntu wano bagadde okuta babusongasonga Abaana bakaawo
Masasi. Yo muleka bakwate. Maleba mu media company. Gada ye chechi tukubyamu amasasi. Chechi tukubyamu amasasi. Ekyo kyenjagala okubuuza fete tuli bannayuganda be bakubamu amasasi. Fete tuli bannayuganda njagala mmanye poliisi ekolerera ani? Ekolera bannayuganda oba ekolera Museveni? Baddidde abantu abatukubyemu amasasi ate baddidde tiyakasi bamukubamu esitole kinaye poliisi mutwagaza ati? Mwagala abantu bamale kufa mukakase nti nno tuli banyiivu oba sitole? Tetwagala tuteekewo mbeera, badde twagala tuyite mu mirembe, tetwagala tuyite mu mbeera, tetwagala mututeeke mu mbeera ya kutusindiikiriza. Simaba yaani wano? Simaba yaani atambula bakuba abaana amasasi. Akamanyiro kakomye tukimanyi oli mukulu tukimanyi oli mukulu oli celebrate bifiko ne Kampala naye nze kyekugamba woba oli w'amaanyi kama oli abo weetenda kyamba kola olukezigezi olw'embaale ze kyenva se n'amembaale yezo olukola embaale yanga miliyoni yaw'embaale akugambye Eriyo kakamanyiro wakatuuse wakakola ki wano bakyetagisa mulambo gwe kuli n'ogira ki ate nawuliddeko eŋŋambo emisana nga bagamba tusebapa kati laba oli bwantwala obwefulimu bwangu Zekola ku mulyango azibanga kola ku mulyango bitandise bade nyimiridde wano imala nyenzisteppinga mukasaidu walinga ndaba abantu balwana kola ate tubayingiza direct muno nenga eni yawo singo tusonyiwa badde bagala kutabusamu eme badde yakutta kubanga abantu kati abantu bebereramu abantu bebereramu abantu bamanyi buli omu owedde ali wansi abo batoza NTV yasadde ku majja batwala omwana mu ddwaliro ono nga bantu netwala omwana mu ddwaliro mutwala wali 99 tutandise okubagiyagasi n'amasasi kwekubuka ku piki nemasuka olukomyewo wano ngenza otuuka eno ate era nga bazzemu livenjiri musimanyi oba omwana atuuse mu ddwaliro simanyi kyemutuusizzaako kuba mbadde muyamba ng'omusayi avaamu omuwuzi otwala mu ddwaliro sipapa sitegedde nga sipapa pulogulamu ye kuba yayise waggulu mu kugenda mukudda simanyi lwaki akomyewo eno kole bagamba gekoyefuyo neffe tetukola
Papa came and attacked us and shot at us. There's nothing much I can speak that has not been spoken. I think most of the things they mukama wamwe anena baluwa museta tukimanyi birete wanebi Krista! 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 Police egenze bekongi ate ne mbanza jibusa banja kutikusa banja jibusa neolinga ato yuwanu katuliyeno ngabule ko kwese batwalo mwana mutwali wakimbe manga esasi mwenye omwana yali ayambusa mutwaliro bandinda leta balese ambulance okutwala abaana mu ddwaliro ne bakubya amasasi
sifa ali waggulu sipapasa omuntu omulabye akubye omusajja essasi n'afiirawo sipapasa omuntu akubye omusajja essasi mu mutwe ne limuyitamu paka mu bwongo amuse ate kati tukyalina kye tugamba simanyi sipapa yaani kyabadde azze okukola abadde azze kututta ffenna naye atulemeredde aseewo omuntu omu amuse n'abalala basikadde n'ebisamogobi yabali muyise wano era asikadde sipapa oyo tetumanyi sipapa akola nga ali mu gavumenti ya Museveni